osemba okulaba enjuba nkubulira amazima muwulire ebigambo kutungatunga g'amaaso ddekiika nga tolaba owulira obadde ogenda kuvunda nga tolaba owulira naye mbulese muno okumala essaawa ezisukka esifanyadde ebirala bikoze buli kimu kirina naye weebereddemu nga ki ne muvu gy'okoze mu kusembayo kuba gongambye nokuŋŋamba nti jangu okole ki jangu weebake kuba oba oli awo screwdriver mu ngalo n'akaso naye nga bw'oba ontunulira bankoye nogwe ntunulira bankoye tina ekyo bakikuleetera okuloba akati Katonda ono alina enkola gye yatuuba yalingamu ng'abantu naye ono omwana omuwala mugezi nnyo era Katonda ali ku sayidi ye because ya admit nga buli kintu nga omulenzi bwe yali akyagala ng'ategedde nti n'amala agaana bw'ati awedde bulamu kakati nze siri ku sex videos ndi ku kintu omanyi osobola okukola ebintu naye akantu kamu kokka ne kalaga kiki kyotegeeza bannange tukola kimu abannayuganda abavubuka abato mukola kimu ku discussinga sex nga sentensi zino muziwulidde nga ne dimiina y'omwana dimiina omwana omulaba asaba Katonda ekintu ekinti singa Mukama onzija wano siriddamu katugambe nti abawala abo bonna beebaka nabo babadde bamalaaya naye bannayuganda mukimanyi nti ne malaaya tosobola mulepinga okimanyi nti ne mukazi wo tosobola mulepinga nti nga bwe ninazo nti somulepinga ebyajenozoganya nno byandibanga si birungi oluvannyuma lwa Bebe Cool otakinga interest mu nsonga ze yakakanga abawala omukwano amakulu mucho yabakwata Bebe Cool naye obutambi bwamutuukako naye ye interest ye teyabadde mu kulaba buli eri nga yeegatta wabula bunene bwe yakakamu abawala omuli ak'omuwala yagamba kati obadde ontuganga omanyi ngenda kuba enduulu nze mbadde sigenda kuba nduulu nakane nakala ke nasembyeyo okubeera nga nkuzannyira teyabadde akutte ekijiiko screwdriver nga kuliko akambe fooko ng'agamba omuwala gwe lunaku lwaleero lwe lubadde lugendo semba okubeera gwe ng'olaba ki enjuba mbadde ngenda kutta n'omulambo guguvunde nga tewaliwo n'omu amanyi gye guli Bebe Cool avuddeyo n'atekinga interest mu nsonga za jenozoganya kyokka ate nga n'omuwala gwe yasooka okubeera ng'atuga naye yavuddeyo n'awa obujulizi byonna kambikuteereko wano ku SMX Media naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba subscribinga wano ku SMX Media tujja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino still wano ku SMX Media nkujjukiza ku muzeeyi waswa yavuddeyo okubeera ng'agenda kukumira kyoto ensonga zonna agenda beera ng'akumira kyoto za relationship nsonga za ttaka nkayana agenda bweru visa buli kimu yagamba agenda kukumira kyoto mukubire kuko enamba y'essimu gy'olaba mu nsonda ebisigadde obimulekere ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda omulongo waswanga mu luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye bitannaba kugwa kyankooto.